Enyumba eno gye tulimu ya mwana Bisaso at 4 years ku myaka 4 Bisaso afunye amaka gano gemulaba. Bisaso yani ye mutabani wa Ssenga Kulannama n'omwami we Jjajja Jumba Lubowa Aligaweesa era nga kino ekirabo bakimuwadde ku mazaalibwa ge ag'emyaka 4 awo we tuli bannyawe ne bassebo. Ku mazaalibwa gwa mutabani wo gwandaba okyasobola okubaayo kyomuwa oba kyakuzannyisa, osobola okumuwaayo keeki, osobola okumuwaayo ssente, kyonna ky'osobola mu minzizo. Ye Ssenga Kulannama agamba ku myaka 4 egy'omwana omulenzi yekka gw'ayina amuwadde amaka oba amuzimbidde amaka. Eno ennyumba ya kalina bannyawe ne bassebo era tugenda kubanga tugibalambuza. Tugenda kutandika wano mu ddiiro ly'omutabani we tuli tubire nga tutuuka mu kisenge waggulu ate ne waggulu gy'awummulira ewasembayo era nga tubalagane ku bintu eby'enjawulo ebiri mu nnyumba eno oba ebiteereddwa mu nnyumba eno eby'obukadde n'obukadde. Okusookera ddala nsobola okulaga ku mmeeza wali eya AI akameeza ka AI kasensinga busensinzi bikyonna kyokola. Osobola okwogera n'obwogezi ne kabeera nga kakola kyokola ki kyoyagala. Kati bw'oba tulabanga ku mmeeza ya AI ogenda kubanga ate ogisanga mu nnyumba ya Bisaso mutabani wa Ssenga Kulannama. Kakati w'otunula wano screen weeri buno obubuzaabuza omwana bwonna bu decoration bu design omuliro guno ogwaka nagwo gwaka mu artificial intelligence. Tuli ku mulembe gwa technology. Ebyokukuma ekyoto ne kibeera awo kiraga omwana nti omuliro gwe gwaka. Kati wano ebintu byakyuseemukko ate bw'oba oyagala n'ebbugumu okuliwulira wano olaba kifaananyi kya muliro naye bw'oba oyagala n'ebbugumu lyagwo osobola okuba nga oliteekamu wali mu mbeera y'okunyiga obupeesapeesa wano ebbugumu ne liba nga ate lijja mu nnyumba eno. That is singa atuuka nga esitazaagala. Kati akakola ebbugumu ke kano abasinga muyina ekyefaananyiriza kano akantu nga kikoma kwa kabwasi naye enjawulo kano gye kayina bw'oba oyagala ebbugumu mu nnyumba eno osobola okubeera nga ate kalikuwa bulungi. So ate ne esizi mweziri mu nnyumba y'emu eno. So tugenda kubanga tubalambuza tubalage laba ku bukopo obw'ebbeeyi. Nzijukira Ssenga Kulannama okuviira ddala ku lugendo lwe Dubai, US, United Kingdom, ne tujja Switzerland yonna abadde agula ebintu eby'omuwendo w'ebiti okuviira ddala mu nnyumba ye. Kati n'ey'omwana biibino musobola okuba nga mubiraba. That is ebikopo we tutunuulira amasaawa agali ku bisenge, we tutunuulira bino byonna ebimu ku design endabirwamu ebyo byonna byonna ebisinga abiguze Bulaaya. Omwana mu bifaananyi y'oli oyo ye Bisaso gwe twogerako nannyini nnyumba eno gye tulimu empya ezimbiddwa bazadde be Ssenga Kulannama n'omwami we Jumba Lubowa Aligaweesa ku myaka 4 omwana ayina kalina. Lengera amataala agali waggulu wano. Amataala mugalengera oba temugalengera? Laba ettaala mwana wattu, ettaala lya ssente ya bbeeyi. Entebe yokka yokka leather seat ye yateereddwa mu ddiro ly'omwana. Bino nsimanyina mikwano gye egy'okusomero ne we bajja ne bakola ebyabwe eby'ekitene entebe terina gyeraga, terina wedda. Okumanya entebe eno ya njawulo w'ogituulamu owulira nga si ya bulijjo. Nyina wendabye we banyiga obupeesapeesa erina byekolaakola awo mu mbeera ey'okuba nti sirimu emakuze mulungi mujja kuba nga mbirabako mu maaso nga babalaga ate engeri gy'osobola okuba ng'onyigajigamu obupeesa bwe kimu ne kitambula. Emmeeza y'omugirabye ey'omwana, emmeeza yiiyo smart door y'eno. Oluggi luno lwa bbeeyi era oluggi luno terumala gasangika si kibunoomu, terumala gasanga terubeera buli wamu si munnyo wadde ne ze tulina naffe za bbeeyi naye luno lwa bbeeyi nnyo. Kati smart door eno esensinga omwana nga yakasemberera oluggi olw'ensonga esoma DNA ye. Kati omusaayi gw'omwana wa Ssenga Kulannama oba ogwa Bisaso luno oluggi gwonna gulumanyi era nze ne wendusemberera ate terusobola kweggula naye ate wasembera lweggula. Era oluggi luno lumanyi abaana ba Ssenga Kulannama bonna kubanga bamaze okubeera nga ate ebinkumu byonna bamaze okubeera nga babiteekamu. Lwakuba essaawa eno olw'okuba nti weetuli kati lwamaze dda okusensinga nti tetuli baawano era ne alamu yavuze dda naye nga bw'omanyi nti embeera bagikwasaganyizza dda okulaba nti tubatuusaako vidiyo eno. Kakati screen yo ndowooza mugirengera wali
era eby'abaana b'abagagga kubeerako bimuli kubeerako bisolo kubeerako biki bino bye bimu kubikomerawo mu nsabo za Ssenga Kulanama ng'alinnya ennyonyi nga wolaba obutaala n'endabirwamu ze mbagambye kati kano bakayita aquarium bubeera bwa mu nnyumba nyinako gwe nalaba nga ayagala aquarium naye gye baamuwa gwali mulembe mukadde nnyo kati eno mulembe mupya aquarium mubeeramu obwennyanja ne bubeeramu mayinja omwo amayinja mubeeramu amayinja amalungi kati bataddemu ku bumulimuli kalina engeri gye kalabikika obulungi mu ddiiro ababimanyi mu njulira ndoza kaba kamakinga ne bumu ku design bwolaba wano waggulu wano nga wobulengera so ennyumba eno eweweera bulungi nabagambye erimu esi bw'oyagala ebbugumu oba olifuna kati eryo lyeddiiro banyabo ne bassebo kati tugenda kubanga ate tubatwalako mu kisenge that is wetuba nga wetugenda okudda wali waggulu wasooka tulabe ate embeera wegenda okubanga etambula obutaala obulungi ku bisenge weebiri ebifaananyi ebirungi ku bisenge weebiri amadaala siige gali ag'enkokoto zino embaawo nasembayo okuwulira nga gye bazijje kiro buli emu bagibala ku nnyonyi kati ze ziri mu nnyumba eno teruli lumu teziri bbiri embaawo eziwerako zakozeseddwa wano okulaba nti bakola amadaala gano so banyabo ne bassebo wano katutuuse ku kisenge ky'omwana wattu Bisaso era nsaba obumemme nnafu nga gwomanyi olina omutima ogutayagaliza kakkana kyolina kyekikyo just osobola okubaako kyeweegomba wano biba buyonjo olongoosa ekisenge kyo buli kimu kibeere nga kitambula bulungi so kino kyekisenge ky'omwana banyabo ne bassebo kyenjagala mubeere nga ate mulaba tukiyingidde ekisenge kino kirimu ekitanda ekyebbeeyi ekitanda kyokka ekiri mu kisenge kino oba ekyataliddwa mu kisenge kino kipya bakimpootinze ne babeera nga bakireese mu budde tutugenza otutuuka wano nga kyatuuse dda ekitanda kino ntegeezeddwako nti kiriko sawundi wali kisobola okuproducinga sawundi omwana aba ayagala ku sawundi naaba nga amufuna bulungi kyekitanda kino ekitanda kino ntegedde nti kiriko seefu ez'enjawulo n'omubbizi atasobola kumanya ng'omwana atereseemu ebintu byoba kuba katono omwana plandikid asobola okubaamu n'akasente kati ntegedde nti waba ayagala okulya asobola okukiriirako kino ekitanda tekirina bikuwe biyita teri biyenje we biyita infact byo nga byo byennyini bitya n'ekitanda kino walabeka ekitanda ng'ebikubi ebikitya oba ebiyenje kati tukiyina wano mu nnyumba y'omuto Bisaso ku myaka 4 asula ku kitanda kya bbeeyi nga tannakola akyasoma busomi maanyi ga maama maanyi ga ssente maanyi ga taata maanyi ga ssente ontegedde bulungi kakati ekisenge kyokka kiriko enzigi 1 2 3 4 kwoteeka n'eddinisa lya 5 ekisenge kino kyemulaba wano CCTV kamera ebifa mu ddiiro tukyusiza wano ne tubimanya ate ebiri waggulu gye tugenda nayo n'obeera ng'obimanya ndoozi olengera system ne bwe gaba gagenze omwana asigala alaba wano ku screen infact mwene ennyumba amasannyalaze tegagenda bannyabo ne bassebo mbyogeranga bwe biri wano wokka bwe nninnye domaati yokka owulira ebigere nga biweweera bulungi ebigere biri mu kuwaweera kitambula kati luno oluggi enzigi mbagambe ziri 1 2 3 4 n'eddinisa lya 5 kati luno lujja wano mu kinaabiro ne toilet biri wano munda mu kisenge naye nga baakoze bulungi ekinaabiro era kyavuddeyo bulungi ate enzigi za bbeeyi ng'ovudde ku luli olw'omuddiro w'oyingirira ne wano mu kisenge enzigi zonna eziriwo za bbeeyi abatera okugula ebintu bino mu njulira machas batono kakati wano oluggi luno lw'olufuluma bweru oba ozze omwana ajja n'abeerako wano wabweru n'alaba ebweru eno mba neighbor tuli mu Arkwright City wano Entebbe era olengera amayumba agaliwo g'amaanyi naye ng'ate eno yanjawulo nnyo we tuli ey'omwana ate gali g'abantu bakulu basajja n'abakazi abakuze mu myaka kati eno yo ya mwana naye ngeri olaba evuganya n'amayumba agaliwo oba amayumba agaliwo gagivuganya kati awo aba agenze kufuna ku fresh air era wafuna ku kawe waako ekintu kiba kitambula nga embagamba ekitanda kati kano kakugolola mugongo kano
je mubeera ku cement n'ogolola omugongo omwana wano wagulina okugololera wano n'ogolola omugongo n'okoloti okitegeera kano ka exercise kalungi nnyo naddala eri abasajja abafumbo ku ssaawa ey'omwenda eyo mu kiro so weebito ebikola ki webiri ekitanda kino banga ekikyukakyuka osobola okukisanga ate nkya kyefudde nga kikoze fashion endala ebyebbeeyi biba bya bbeeyi kati sound system mugirengera yiino wano eno yefulumya sound ku kitanda bangambye nakano nako ka light kaaka mu ngeri y'enjawulo singa oba toyagala zino lights zino osobola okuba nga ate okozesa kano okitegedde kati waliwo akapya kennalabye kaakano muno osobola okuterekamu ebyokulya oba adowooza bulowooza osobola oterekamu ebyokulya amenvwe kakati bwomala kuno notuzaako essowaani yo n'akakopo ka chai n'onywa ka breakfast in bed kino kibaita breakfast in bed akasowaani wano kakopoko wano omugaati wano ne fruits ekyo ng'okiggadde ndowooza olabye ebyo bikyukakyuka ebyo byonna byolaba waggulu ebyo byonna bikyuka so kino kyekisenge ky'omwana Bisaso ku myaka 4 kino kyekisenge kye ku myaka 13 abamu 15 oli baba mukezeza nnyo ku myaka nga kale 10 abamu muva buvi mu ddeeka simbubi tulina obanga tuliretinga embeera eno ku myaka 15 baba bava mu ddeeka ono omwana ku myaka 4 ndaba ekitanda kwasula wano waddayo bwerweri nayo waliyo ka balkoni neri waliyo ka balkoni katufuluma ekisenge njagala twongera obbalambuza ennyumba tennaggwayo twavudde wansi mu sitting room tugenze mu kisenge kati tweyongerayo waggulu ate mulabe yo bakozeeyo batya mbagambye wano byakyuseemu ku madaala mbaawo ze zaakoze ate ng'embaawo zino si za bulijjo era ne woba ozirinnyako oba oziwulira ate engeri ya bulijjo era njagala mubeere nga mubirabira ddala eno gye bayita rooftop era nga Bisaso waddembe okukolera kyonna kyayagala wano we tutuuse ku rooftop banyabo ne bassebo ennyumba ya Bisaso yeeno waggulu bataddeyo tanka y'amazzi sizino eza pulasitiika wano we tuli essaawa eno mu nteekateeka nga woogiraba security clear environment clear weather clear neighborhood clear buli kimu kiggwa bugwi now bino bye tusobola okuba nga tuyigira ku mbeera eno ekisooka towala naakusingako gw'osobola okuba ng'oyiga buyizi n'ogamba nti kati ki kyenyinza okuba nga nsobola n'okola ekyo ky'osobola mu mminizizo ekyokulala twagale abaana baffe kubanga tebaayo yamukuzaali omwana abawuwo so mwagale nga w'osobola mu busobozi bwo we tuvaayo eyo kino kye bayita okweyagalirako mu ssente zo buli alina ssente kola ekyo ekikuwa emirembe era nze nsaasira omuntu akeera ku makya n'onyiigira omuntu kati nga senga kulannamu oba bbaawe jjumba luba waaligaweesa bo ekibawa emirembe kye bakola ekibawa essanyu kye bakola mu ssente zaabwe onfuna bulungi kakati baba nga basobodde okuba nga bagamba nti omwana waffe wadde tulina ennyumba wali tulinawo ennyumba endala naye katumuzimbire ennyumba eyiye siraba kabi konna kakibeeramu ye watu walina okusalawo kwe ekyokulala tuyige okoppa tukoppeko mu mbeera ennungi nti olwaliro ku byembalaze eriyo omuntu nga gwe just kyosobola okuba nga okola mu nnyumba yo ng'osobola okuteekamuko ku TV gy'olabe mu nnyumba eno nga kisoboka osobola okuba nga oteekamu ka design konna koolabye oba just okumanya engeri gy'osinza okupangamu ebifaananyi ku bisenge ng'ekyo kakyo kisobola okuba nga kikuyamba onfuna bulungi ekyokulala abantu weetaaga ttaka ddene nnyo okukola kintu kyanjawulo buli space gy'olina osobola okukoleramu ekintu ekyenjawulo okutambula kulaba okudda kunyumya kakiringa ngaalabye vidiyo eno nga tolina kyolonzeemu kiba kibi nnyo sebakola namba yatandika okutambula amawanga kyemmanyi oba kyennyinako obujulizi kiri nti agenda n'agula ku bintu ebyo ebyokwewunda ebyebbeeyi ebintu ebyo ebyomuwendo ebyo agenda n'abigula n'abireeta nga ye emigugu byebyo ebimumalirawo space ku nnyonyi byemigugu gye era ebimu kati mbirabyeko ebikopo ebyebbeeyi obisanga wano amasowaani ag'ebbeeyi bidiishi
byonna byonna bisaa ku dining yasenga kulannama kusazi perfumes engoye ebyokwewundawunda ebyo malidaadi yenna byebintu ebimu ku byalabye kyova olaba nti abaana be abaagaliza obulamu obwo obusinga ofuna bulungi. So ntandikwa ya buli kintu tukyagenda maaso n'obalaga ebintu birala bingi tugenda balaga ne ku mukolo gw'omwana gwonna nga bwegenda okuba nga gutambula. Njagala okubajjukiza nti omwana tali omu bali abaana bana abasenga kulannama naye omulenzi omu abawala bali basatu olwaliro bonna baba celebratinga wadde abakuliddemu era nga kyemmanyi yaba omusika mu lujja luno that is kyendowooza wadde ebintu bikyuka naye nze kyendowooza ate kyemmanyi yabakulidde baganda be abawala okulaba nti olunaku luno baba celebratinga mu mbeera emu oba endala. Nze lujja n'ettone ebisingawo tujja kuba nga tubibongera gwe tambula naffe tujja kuba nga tukuwa ekyo ekisinga.